Tereza kake kumusomesa atakuba wuyo. Bw'owulira ebyo omanya nti ddala nange we ntuukidde bataayo bateerako ejjinja n'okubalombojera ebya munnammwe dduma bikalu byali alombojera ab'omu ddembo ebitali bya ddembo okusuula kw'anaaba wazira ebyalugolera wamma okumukuba ekifuba kyonna n'amayembe gaayo agazigoto era n'okumuvuna embiriizi nnya ezammaze amazuuba 2 ku njoloomo ng'ayigaayigana ate nga musenze w'omucondwa mu kika ky'engabi. Ebifaanana bityo bataayi biyinza okubeeramu embeera y'olulondakambe ne kalimu nakkiriza oboolyawo n'enjira nga mbivaako ate n'abiddira. Bassebo ne bannyabo katusooke tusabe eddakiika ery'emu ey'akapepejjuka ku ssaawa 11. Ayi Mukama Kitaffe, Taata omuyinza wa buli kintu, tukwebaza okubeera nga gwatukuumye, gwatugabirira, gwatuliisizza era gwalabiridde famire zaffe. Taata tukwebaza okubeera nti bangi bafudde naye ate ffe tukyaliwo era tukyali balamu. Taata tetuli ba bitiibwa nnyo, tetuli bakungu era tetuli bakugu nnyo era tetuli basawo nti ffe abatangira obulwadde obutta abantu buli lunaku. Ne Mukama weetuli kubanga ekisa kyo kiri wamu naffe. Ayi Taata, ekyo tukikwebaliza. Ebitusobyeko bingi era ebitusobako buli lunaku nabyo bingi. Ne tukusaba otusonyiwe ebibi byaffe. Taata nga bwe wagamba nti bamukisa abakungubaga kubanga bali kubagizibwa, bamukisa bawanirira emisomo gino kubanga gibangudde ebika bya Buganda, minywanyi gya Buganda n'abantu abayayanira okumanya. Kyenva nfukamira ku maviivi gange Taata ne nkusaba okugaziya buli nsawo ya buli muntu atoola n'omutima gwe era atoola akatono n'akawaayo kayambeko era eggwanga lyeyongera okumanya. Taata kondekera ebituli byonna ebiri mu nsawo zaabwe wabula atooyongeremu. Mpaawo kyamaanyi Taata kye nnyinza kusaba okuggyako kusaba nti kale buli muntu ky'asaba Taata nkusaba okubeera ng'okimuwa era akifune mu bungi era naye awulirenga mu mativu. Byonna mbisaba nga mpita mu linnya lyo Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Bassebo ne bannyabo, nze Batindira Bamaga Kaddu Balige yankoona Nnyindondaalo Musubbaawa Mukoleeza Busumaawa. Ne leero nate era nkomyewo ate okubeera nga tweyongera buterevu okubeera nga tufuna okumanya. Omwana ono akedde mu byuma. Neeyongera okubeera nga neebaza munywanyi mwenna abanywanyi n'ab'emikago mwenna atera ne mbabuuzaako munywanyi Kalyesuubulamu wa ddala Ramadhan nkubidde ku ngabo y'Abaganda ate munywanyi Kibiriga Amos Ddungu Basajja Ssubi naawe nkubidde ku y'Abaganda. Audio olunaku lwaffe oluguddewo balaza yaffe atakutuusiddwako omukyala Nansubuga Betty yeddira Mamba. Weebale nnyo Nansubuga Betty, weebalire ddala wotoola wonna lugaba yongerewo era weeyongera okubigaba. Wangala buvulo obutwa bwogoka embuyaga, wangala busekuzo bunu bwatika. Bannange omukyalo oyo ddala akoze omulimu gwa ttendo nnyo era ebitagambika. Sirina kkoma mu kumwebaza naye nga buli muntu yenna yali atodde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omanyi mpaawo kubuusabuusa kwonna
nti omuntu atawanirirangako yadde omusomo ogumu mpaawo mukisa oba oli awo gw'amaanyi gw'ayinza kuba nago, kubanga oli yagamba balina omukisa abo abagaba abatoola n'emmeeme yaabwe n'awaayo nga takakiddwa. Lubeerera balina omukisa. Kale itali ng'oli oli ku kyalo bamumanyiiko kimu era bamukazaako n'erinnya nti wuyo mukwatire wuyo bamumanyi nti oyo nadduka. Eri abantu abadduka ku kyalo nga ye muddusi mulungi si wa kapiira kubuuka binnya kubuuka binnya wuyo ayisawo mukwate wuyo n'abulirayo n'agenda. Kwegamba bantu bano oli ne bw'abanga abadde awagira ddala yekkiririzaamu n'omukyala ayimirira okwogeramu n'agamba baze oyo gwenjogireko oyo yatera okuvugirira emisomo bannange egya Buganda yeye akyewulira naye abo bali okwogera nti ate gwe bbaawo yaani oli agamba tumumanyi ono atera kunoga emmwanyi z'abatuuze gwe baakwata luli gwe baali bagenda okutta. Dijjo kikubye essooli wa 5. Abasubu ne bannyabo olunaku olwangenda kunnyonnyola era ngenda kwongereza ku lukulu okukaatiriza ekintu kye tuyita omusolo. Olunaku olwa dimansi ewedde olunaku lwali lwa kazooba kale lwali lwa kazooba twali tunnyonnyoka era twali tusoma ku kintu kye bayita omusolo. Naye omusolo guno muwanvu nnyo twagala tulabe ogwa Buganda gutandika gutya. Era leero njagala tumanye ebintu ebiyitirivu bye tutamanyi kubanga bingi ebimu abamu twogera byogere naye tetumanyi wa gye byatandikira. N'olwekyo byonna leero ngenda kubinnyonnyola tubimanye. Empitaba ey'eddanga bwe yatandika yavaawa byonna tugenda kubimanya. Ebitiibwa by'abaami obuzito bwabwe na buli kimu tugenda kubimanya leero, naye nga twetooloolera ku kintu kye bayita omusolo. Olwaleero tugenda okumanya ebintu ebiyitirivu. Twannyonnyoka omusolo ne twogera nti kale yenna omutuuze omulungi ateekwa ogguwa so tateekwa kubuuka binnya buli lunaku mpale kutuuka kwabika mbwadduka. Agamba empale yange eri nayo yakutuka lwakudduka nno. Kakati basabo ne bannyabo saagala kulwa buddu kulwala musujja oba kwonoona budde bonna. Engeri bassekabaka b'e Buganda gye basoloozangamu omusolo ate nno mwattu yali yanjawulo n'ate yali enyuma okufa obufi, kubanga okusooka mirembe egy'eddako oba egy'emabega basoloozanga omusolo ogw'empeke va ku bino nti omusolo kati bagutoolerako mu nnamba oba mu nnyukuta. Kwegamba nti bakutoolako ng'owadde na buwi ssente ekinusu ky'olina, naye luli edda zaabanga nsinda. Ensinda yafaanananga etya eri abatakimanyi, naye nja kinnyonnyola. Kaakati ekintu kye bayita ensinda mu biro biri ebyedda kye kintu ekyaliwo era ze ssente ezaakozesebwanga era ye ssente eyasooka okukozesebwa nga situnatuuka ku masanga, nga tetunatuuka ku rupiya mweze mwatuuma, kubanga ekigambo ekyo kyava mu rupees. Ssente ezaakozesebwanga ffe ne tukigandawaza nti rupiya. N'obu mwami kyo yayiye ebintu ebyo genda agandawaza nange. Kaakati basuwa ne bannyaba ensinda zino zaafaanananga nga bw'olaba yabanga mbira. Omuntu yenna bw'obanga omanye embira ojja buuza oyo akulage. Maama Kijambo ono akulage
embira eya bbulu nga tetobekeddwamu langi yonna gye bayitanga ensinda. Kaakati emirembe gy'ensinda omuntu yabanga n'ensinda ssebo mu biro biri yatambulanga n'okugoma agenda akutukamu ng'olina ensinda nga 10 gwe ng'oli mugagga kubanga zaagulanga ebintu biyitirivu. Naye ekikulu ky'ensinda ezo ng'ogyeko kyennyonnyodde nti zaagulanga ebintu eby'enjawulo oba okuwaanyisiganya, naye omulimu omukulu gwabanga gwakuwundanga balongo b'Abassekabaka. Bwe njogera omulongo mba ntegeeza obulira. Akalira kaba ka mukopi ate kabaka akake kayitibwa mulongo. Kaakati engeri gye baabuwundanga mu biro biri ebyedda baakozesanga mbira ezo eza bbulu. Kaakati awo nvuddewo. Eri ayinza okumbuuza nti zo baazijjanga wa? Ekituufu kiri nti embira zino noonyereza okuva gye zaatandikira ne kaakati sinnafunayo, naye nga nkyanoonyereza ndidda ne mbannyonnyola. Naye ate ensinda omulembe ogwo nagwo bwe gwavaawo nga bwolaba ogw'amazike nagwo gujja genda, oli bw'aba alina ekyetaano kiba kizike, nagwo guligenda nga ssente zigenda zikyuka. Kaakati ogwo bwe gwavaawo ne baleeta ekika ky'ensimbi endala, naye nga okusingira ddala ekituufu kyali nti baatuuka omusolo ogwasookera ddala gwali gwa nsimbi. Ensimbi ze mulaba ezikozesebwa mu ssabo zaggyibwanga wa? Mu kunoonyereza nkizuula nti ensimbi ezo zaggyibwanga ku gayanja aganene. Era ne kaakati ensimbi zonna eŋŋanda ziggyibwa ku biyanja ebinene, teziri ku lukalu luno olwaffe oba mu nnyanja yaffe Nalubaale, tezinnabeeramu. Naye ennyanja ennene ezitali Nalubaale, Fuluma Uganda, zirina obudde kye tuyita okweyoza oba okubooga. Ennyanja n'eryoka eyiwa ebicaafu byonna kungulu. Kati oluusi buli bw'ebanga eyiwa obanga kuliko amakulumusi gayita amayengo, amayengo gano gayiwa gajja ebicaafu byonna mu nnyanja, mugiramu n'ezo mwe zimumanyi nga ensimbi, era gye bazijja eyo ne ziyingira mu Uganda yaffe. Ekyo bwe kyali emirembe n'emirembe, amiina, tezikolebwa wano waffe. Naye n'ensimbi ezo ne zirina amakolo. Ekyazituumya ensimbi, ekigambo ekyo mu kunoonyereza nkizuula nti baagatta kigatte kyava mu kigambo ensi mbi. Ensi eno gye tulimu mbi. Omuntu akutega ettalo n'olyoka okitegeera. Yenna obe ng'olina ky'omuliridde wayambadde olugoye n'onyuma, wayambadde n'okuba ekikalu, n'agamba oyo n'akuba ekikalu ng'abange tebakuba kikalu kamutega ettalo akitegeere. We biva ate mulowooza nti biva wa gundi nti oba byamagero? Basinga okufa si be baba bakoze ebyamagero. Tusanga n'oli ng'alina envunza naye ng'olunaku luli olwo lumu ekyamuleetedde omuloga kyabadde ekyo, yeeyambadde olugoye n'akuba ekikalu. Gwe nno oba ozannya n'emitima gy'abantu. Oli kyava akugamba nti ensi mbi, ne bagatta ekigambo ekyo ensimbi. Kwe kunoonyereza kwange si kwankomeredde.
nekitegeeza nti bw'obanga olina ekyenjawulo oyinza okwongerezaako oba okutoolako oba okunkubira oba okugira ne tukikaanyaako. Tuli ku kyoto ky'okumanya basibo ne bannyabo bannakyoto. Buli muntu yenna akkirizibwa okutoolako oba okwongerezaako. Ekyo nkivuddeko. Omusolo ogw'ensimbi bwe gwaggyibwawo ne baleeta ogw'ensinda, bwe gwaggyibwawo ne baleeta emisolo emirala, naye ez'ensimbi tebaazifiisa. Era tujjukire nti buli kintu kyonna ekyali kikozeseddwako ng'ensimbi oba ng'omusolo oba okugulana mu bintu ne kaakati kikozesebwa naye tekikyalina ttutumu. Tunulira ensimbi zino ojja zisanga mu ssabo, tunulira embira ze tuyita ensinda zikozesebwa naye ettutumu liri lyonna lyavaawo. Tunulira amasanga kubanga n'emirembe gy'amasanga gyaliwo. Luli edda bw'obanga olina essanga ng'oyinza n'okugula emmotoka n'ogula ekyalo ne bagamba oyo mugagga muveeko tomuzanyisa naye ng'alina essanga eryo limu. Naye obudde buno ssebo nawuliddeko bakukwata bakusiba otulugunye ddembe ly'ebisolo katobe edda so tebyalina ddembe nga baagajjangako kyeri. Kaakati emirembe nga bwe gigenda gikyuka baatuuka ne batandika okusolooza omusolo ogw'ente ogw'embuzi. Ogwo nno omusolo bwe gwayitibwanga omusolo ogw'ekikungo, naye nga ku nte 2 bajjako emu n'embuzi 2 bajjangako emu. Era abasinga babeera abakugu mu Luganda tebamanyi lugero lwe twogera nti alikisa ente. Nabagamba nti nze mu kunoonyereza oba ndiko mpewo nange simanyi. Bangi nnyo buuza abantu bonna abamanyi akubuulira olugero olwo alikisa ente n'erinnya balituuma alikisa. Alikisa ente aligatta essanga oba amasanga. Sebukulikayo gy'obadde tutumira ku baami nga wakadda kati ova kola. Mukyala we yakugamba ne mwami lwaki bw'omuntu oli ku madde okumukonkona amatumbi g'obudde n'omugamba omukyala kankyuse kati okomawo 11 12 nga bukedde. Mukulike eyo taata leka bakutikkule. Alikisa ente aligatta amasanga 4. Bwe nali mbuuliriza ne nnoonyereza abasinga obungi baŋŋamba nti enjogera eyo etandika ku mulembe omucwa ogw'okubiri guyita ogwa Ssekabaka oba ogwa Kabaka Dawudi Chwa ogw'okubiri, nti mu mwaka gwa 1889 eyo mbu etteeka oba gavumenti ey'Emmengo yassaawo etteeka ery'okutandika okubala ente nga esoose okubala ente ate ne ssente mu budde obwo. Obudde buno kati ndowooza kati ze tukozesa wezajjira ezo ez'ebinusu, naye byebiri ebinusu ebyedda wano baani akirina. Waliwo wano omwana atera okulondalondawo ebinusunusu ebyo oluusi ebisente ezo kuliko n'amasanga. Gwe towulirangako njogera egamba nti ebintu kati bigula busanga. Baba buugira ku masanga gali kubanga gakolanga ng'ekyettunzi, naye ekyente alikisa ente aligatta amasanga 4. Era bwe wabeeranga n'ente oba bwe baabalanga ente ng'olina ente eziwera tulina ekintu kye twayitanga omusolo ogw'ekikungu.
nga go gwakugendanga balobola ku buli muntu eyabanga alina ente. Era enjogera eyo ali kisente aligatta amasanga ana we yatandikira. Bwe wagiranga ente oba ogisse oba okoze otya oba eriyo abantu abayinzanga okutta ente ya munne mu bugenderevu, oyo nno bwe baamuvunaananga omusango ne gumusinga ng'agatta n'amasanga ana, tegabanga gante gaba ganjovu. Kaakati obudde obwo ssente we zaayingirirawo nga zikubiddwako akabonero k'amasanga agalabikako. Ffe twabikwatako obudde obwo mu mwaka 1911 eyo nali mu kyamukaaga, nali mu junior. Twalyanga ffe ne twawuumirwa emboona nga bwe batutuma ku ssomero nga ffe tugenda tudda mu kibira ne tulya emboona. Kati tewakyali bibira, byaggwaawo. Baana mmwe temunnalaba. Kankomewo naye basubo ne bannyabo, audio naavujjirirwa abantu Ssekinoomu. Naawe kyayinza okubeera omu kwabo abayinza otuteekamu, abayinza ovujjirira emisomo gino oba okulaba nti abantu ba Buganda beeyongera okumanya. Enamba yaffe k'oyita eri 077327 777 777 3 lindako 777